capital eringa bwolaba ekikopo ky'amazzi bw'oyiwamu amajaani amazzi gakuwa caayi mu kalu bw'oteekamu obuwunga nga gakuwa obuugi bw'oyiwamu amata nga gakuwa amata bw'oyiwamu dayizoni era kyofuna kasita amazzi oyiwamu obutwa nga gakuwa obutwa bw'oyiwamu amata nga gakuwa amata bw'oyiwamu obuwunga nga gakuwa obuugi bw'oteekamu kaawa nga gakuwa kaakawa bw'oteekamu amajaani nga gakuwa amajaani kati ne kapita akuddiza by'omuwadde oyina obudde bwe ajja kusasula toyina budde ajja ggwa era mbakubiriza abali ma office abatandika side business kakati manya nti ofunye employer omulala bamuyita side business yo olunyuka bwe pa gwe tokyagenze mu evening meetings tokyagenze mu biki odduka buterevu ku mirimo gyo ndabye abantu abafiiriddwa business nga naye ba professionals mwe bali omusawo aleeta nnaasi n'amuteekaawo ng'eddwaliro lya dokita naye nga dokita omulaba kizibu nnaasi nga yabeerawo ne lw'osazeewo nti otuulewo abantu baagala musawo yaani ye nnaasi gwe dokita twagala oli musawo era nnaasi bw'afuna amuteekamu ssente n'addamu n'afuna ka kiriniki akala ku kyalo kyekimu bonna abalwadde bw'abatwala musawo yasenguse ojja n'ettaawo noyongerako n'ettaaga nga kuliko n'amanya go dokita binsanga wano naye nga tewali akukkiririzaamu nti oli musawo so ne bw'oba dokita ng'okoze side business ekitali kibi beerawo ate beerawo olabikira ku mirimu gyo beerawo olabikira n'abandi badde ba influencing omuwala oyo gwewateeka mu kaduuka n'abandi badde ba influencing omulenzi gwewateeka mu kaduuka bamanya wabeerawo ne boosi omunene waali omugagga waali bw'ojja ate teweekweka Yesu yasomesa bw'ati nti ayagala okubeera great mu nsi muno abeere muweereza w'abalala kyengenda okumaliriza nakyo kiwandiike if you want to be great in this world be a servant of others bamubuuza kakati muffe omukulu yaani ani anabeera omukulu ffe tulowoleza mu bukulu oba okubeera ow'ekitalo otule mu kitebe weetooloole oyina woofiisi yo emabega ate wa bizinensi yo gy'otudde teri akulaba mbwe eryo mu maaso abaana baddukanya emirimu ani nannyini visioni ani nannyini visioni bw'oba owulira ng'onyumirwa nnyo entebe y'okwetoolola mugigule giteeke mu kisenge kyo lw'otokoze siba mulinga weetooloola naye lw'okoze tukwetaaga wano ku display omugagga toli mugagga ng'otudde oli mugagga ng'oyimiridde toli mugagga ng'otudde oli mugagga ng'oyimiridde ate ng'okola ebintu abaana bye babaze bye bawa omuntu oteeka okuverifyinga abaana bafulumya ebintu bibaleemu nga nabo bamaze okubala kasitoma alabe nti ofaayo yalowooza obadde obala baleme kumubba baleme kumuwa bitawera naye nga gwe naawe obadde obala olabe byayinza okutwala ng'akolagana n'abali munda bw'aba akuwadde sente eziwera bw'omala okubalamu oyinza omusuuliramu akantu awo ka bonasi n'omugamba we bale tuwagira we bale twagala obuntu butono nnyo obusobola okubbulukusa bizinensi yo kwebaza bwebaza mwebase obuntu butono nnyo obusobola okubbulukusa bizinensi yo kwebaza bwebaza Matayo sura ya 14 bwe bamala omuga nti waliwo obugaati butini butaano n'obwennyanja bubiri bwe yakwata n'akola ki ne yeebaza Katonda n'aga nti akatono okasiimye kale mwenna mulye mulemerwewo
omuntu oyo aguze akantu akatono ennyo n'okamusabikira bulungi n'omwebazanga aguze edduuka lyonna agenda kuleetera abalala ate naye yennyini bw'aba n'ekyayagala agenda kigula awo oba oyagala oba toyagala.